ate z'empaka za Copa America zikomekerezeddwa ekire kikesezo olwaleero nga kirebe ba championi b'omulundi ogw'omudiriŋŋana oluvannyuma lw'okuwangula Argentina goolo 4-2 ezibadde ez'okusimuligana penalty. Kino kiviiriddeko omutebi wa Argentina Lionel Messi okunnyuka okusambira eggwanga lye. Omutebi wa Argentina Lionel Messi alangiridde nga bwanyuse okusambira ttiimu ye ey'eggwanga. Kino kiddiridde muyizi Tasubono Messi okulemerwa okuteba penalty nga batunkana ekiri ku fayinalo ya Copa America Senchale Argentina bwewanguddwa goolo 4-2 mu kusimuligana penalty. Messi ategeezezza nga bw'akoze ekimala ku ttiimu ye ya Argentina era ng'alaba nti ke kaseera okuwummula awo omwaganya abasambi abato nabo okakasa ensi. Wabula Messi yenyamidde olw'okuwummula okusambira ttiimu ye y'eggwanga nga tagiwangudde ekikopo kyonna. Lionel Messi kati atemera mu gy'obukulu 29 awangudde ebikopo bya La Liga 8 n'ebya Champions League 4 ne kilabu ye eya Barcelona. Yawangula omudaala gwa zaabu mu mizannyo gy'Olympics mu mwaka gwa 2008. Messi awangudde ekirabo ky'omuzannyo asinga mu nsi yonna emirundi 5 era nga yaliko ne ku ttiimu eyakubwa Brazil ku fayinalo ya Copa America mu mwaka gwa 2007. Guno gwe mulundi ogwokubiri nga Argentina ewangula kiri ku fayinalo z'empaka za Copa America ku bukodyo obw'okusimuligana penalty. Messi era yali omu ku bazannyi abali ku ttiimu y'eggwanga lya Argentina nga Germany ebafuntula goolo emu ku bwereere mpaka za World Cup ez'omwaka 2014 ezayindira Brazil. Messi bwanyukidde omupiira ku ttiimu ye y'eggwanga ng'alina emyaka 29 era nga yeetibwa ku ttiimu eno ng'alina emyaka 18 mu mwaka gwa 2005. Abasambidde emipiira 113 n'abatebera goolo 55 bw'atyo n'amenyawo likoda y'omusambi Gabriel Batistuta abadde akyasinze okutebera Argentina nga kati Messi y'akyasinze okutebera Argentina goolo ennyingi. Ku Kingdom TV amalindi ag'ebyemizannyo nze Brian Katende. This is Kingdom TV.